abaliwandiise batya bano owekitiibwa nedda ssebo okay owekitiibwa Peter Nyombi mumukubireko mu ngalo owekitiibwa Katikkiro wa Buganda owokusatu Apolo Makubuya mumwanirizeeko n'engalo ez'amaanyi owekitiibwa Nelson Kawalya abaddewo naye agenze okuziika owekitiibwa Arthur Bagunywa naye agenze akanyanirize Canon Magezi ne maama bane mugate engalo zaffe tubaanirize kanyanirize Canon Henry Ntulume mwaniriza kanyanirize preacher waffe atukoze obulungi Dini wa Lutiko Canon Beron Kityo erinnya lya Mukama lyebazibwe kanyanirize Venalebo Elia Kawuya Kazo sebo tukwaniriza munzikirize nyanirize Kanoni Godfrey Njagala oyo naye ali ku board ya mission sebo tukwaniriza. Kuli Ssanyu mukumulamu okwo tuli ne Reverend Sammuel Muwonge tugenda maaso munaye atunyumizaamu obulamu bwe bingi byomwogerako ojja kuvaawo obitegedde weewaawo n'ebyo naawe bulijjo byoyitamu nga bikusoomooza ansa yagirina ekigambo kya Katonda bulijjo kikuyitaayitako naye nga tuddangakaawo kirowooza nakyo kirina tuzze kulyowa myoyo tuzze kwekulaakulanya tuzze kweza bujja wetwawumuliddemu nga mubuuzizza ava atya mu kirowoozo ky'obwa dokita eky'obwa looya atandike okukyuka nangamba mbu yatandikira ku bitambala bya maama bikooyi na gomesi ng'ennyimba zikusika nga mpulira Katonda lwazi lwaffe gemaanyi agatagwawo balwanyi ba Yesu mwesibe enkoba actually nanyumirwanga nnyo okulaba abantu abalokoka nyumirwa nnyo okulaba abantu abawayo obulamu bwabwe eri Yesu ati ekyo kyansikiriza naye ne jjajja wange Mary Nsereko Mukyala mu Kristo asabira ku kisomesa kye Wakiso akati wano mu buto wano ngenda okuwummula ku bano bwenti nga ate antwala mu ekereziya era mukwano gwange Father Mulumba ali wano ekisubi omukwano gwange nnyo kubanga jjajja yali amaze n'okuntwala nga ntodde naddangira nga otaboy gagamba ebyenjiri bino birimu nnyo si bikudde mbugwi akati mbeera eyo bwe nnyimba bwe tuweereza kati taata wange amanya nti omulenzi bamututte ku bwafaaza atandise okubeera mu ekereziya agenze atandise okuweereza bafaadha mwana wange tagenda kuzaala ate ng'ayagala kubazzukulu I don't know kati in the process bwebamala okusiima bampa ebbaluwa ze batwale asayininge ogenda mu seminari Ssanyu ndiwulira olwo naye gomanyi Father Mulumba nampulira no musajja wakiwala ataaba happy you know no I should be Reverend Father mbeera eyo mpeereza nyimbisa twala ebbaluwa ntwake wa mwami Bukenya mubuulize oyagisomaamu yayuzanjuze awo nebikoma naye nja kwebaza Mukama nti ku nkomerero ya byonna Katonda yali yasiima tingenda kumuweereza ebiseera ebisinga bwe tuba tukula kati nange ndi muwala wa Reverend abaana abakuze mu maka g'abannaddiini owulira nga teweeyagala toyina mirembe kubanga tolivinga bulamu bwo muzadde wulira kikabagamba kati banagamba batya muwala wa Reverend banagamba batya mutabani wa Reverend gwe twaliwo time lwe kyakutuukako nogaa naye bannange bino biki byennyingiramu biki byentambuliramu nange njagala nnyo okubeerako mu bulamu bw'abaana abalala ndowooza taata wange oba ne maama batwagala bwagezi kubanga ffe ewaka batuyigiriza do's and don'ts era nga batugamba in our home we don't do like this in our home we don't do like this era nga meno tugamba nja kubeera nga guni nga kubuuza oyagala kubeera maka gaba nti nedda taata so in our home kugamba tukuze tumanyi what we do in our home kyokka tegali na ddembe ekitegeeza ate taata waffe buli omu ng'ekirabo kye akiwa omukisa ekyokulabirako nze nali muyimbi era singa ogenda okebera history wange ojja kundaba mu ngoma ensimbi omukisa emirembe byonna mu ngoma nankasa bakisima mwogola nga ndi super era bwogenda ekyebandu ebikopo byetwaleeta 1998 99 97 ngo bitontome mu ngoma nga tubikonda Mukama babigamba musanyukirenga Mukama waffe kati nga buli kimu menu weeri mu church engoma mujjukuba naye nga biina kuba mu layini ya Katonda nga biina kuba mu layini ya Katonda tebiina kubaako ku masomero
twayimbanga ennyimba n'eŋŋoma gwamanze kati okuyitibwa kwange kwali nnyo mu ŋŋoma kwali nnyo mu bitontome kati ate engeri gye nali mu bayibuli ng'era nkwata mu bayibuli nentambulira awo nenjiya nentontoma bwe ntyo. Tubulireyo ku do's ne don'ts ezali awaka. Ekimu ku byo in my home they don't come past 7. Era nga atugamba if you want to come past 7 you do it in your home. Era kyatuyamba nnyo mpagira nnyo omupiira nze mpagira nnyo sports car village Jogo Salongo ne Arsenal newankubadde tulina obuzibu awo naye zikirabu nziwagira era nagendanga nnyo okulaba emipiira lumu nakola emputtu nengamba nomuzeeyi mulokole ekinaabaawo kibe nengenda ku mupiira ne gunyumira nenkomawo ng'emweweza bankuba kibooko my friend okuva olwo nekigenda kulongota mu memory by 7 you are home. Era nkuze kugamba kino era newunyina kuzina abazadde kugamba abaana ajja 4 8 nagulawo nawe wo wano obikola ewaka. In my home there are do's and don'ts. Don't go to church, no food. Come in my home, don't come to the Anglican church gende wa pastor mbu wafe teri mwoyo genda pastor akulise. Simple. Naye kati awo abaana toli mu baka kana kola kuramu work because okungamba nti otagenda mu church toli mmere. Lwaki tondeka nze nensoka nendaba obulungi obuli mu church nendyoka netwalayo. Manyiza omwana omute ekkubo eryokutambuliramu awo ne bwali bakaddiye talirivaamu. So kyenkola mumanyiza I am giving training. Give training. Iyo tata wachi yakola ngakuyigiriza ngakumanyiza ku nkomeri ya byonna kyovola bato wakula muwawa to wakula kipaku olimu empeke singa abakyala b'ennaku zino abalinga bamala gambala bamala gatambula bamala gwogera bamala ganyumya bamala galya abamu si bonna kubanga tebamanyizibwa bambala obupale ne bubakwatanga butida kubanga tebamanyizibwa. Ng'ogyeko ebikwatagana ne church do's chendala eziri awaka oba naffe ze twandikopyeko munnange. Muzeeyi yatuyigiriza okufumba is for everybody. N'abalenzi. Era nzifumba sije kubanga mukyala Olivia taliwo nengamba era nze ninda mami nenfe njala no bwaba taliwo I prepare etokoli what so why not ate bwabaawo omuyamba ku mirimu ne mukola mwembi. Definitely yes. Bwaba nga afumba chai sobola okulongosa ennyumba nsigala nze Reverend Sammuel Muwonge avunaanyizibwa ku by'okubuulira enjiri nga sina n'ekimu kintoddeko abanyankole ne bagirani nga libiri n'okunaabishana buli mukono guyamba mukono gunne waago si wakubeera awo ali eno bwe yeetala ali eno no bino ebyokulowooza era omusajja akola omusajja aba ku remote mu ntebe ng'omukazi bwakola buli kintu ebyo bya kikopi oba bya kikopi. Era omuntu anaatambula ng'alimu embala y'obwakatonda ateekeddwa okumanya towasanga muddu gwewasa muntu nga ggwe alina omubiri n'omusaayi nga ggwe bw'omuyambako emirimu gyanguwa ova ku leve ey'okweyogerera nze musajja wa wano nze no kati oba tukiyogerera olw'okubanga mutambulizamu emiki. Eyo nno twayitiddeyo buyitizi twabadde tuli mu ngeri gye watandika okwagala okufuuka Reverend. Ojjayo engoye ozambala mama akubuuza obadde ki oli mu kugwa ddalu oyagala kukopa by'abakazi. Ate no mama era njinya okumwebaza nnyo mama titi yankuba ndowooza mama ye yansabiranga busabizi era twatukanga wakagamba Reverend tuwa omukisa nzukiranga n'ekyema ng'erinnya bali kuyisa edda omukyala yafa mamita mukyala Margaret Kasiri mugenzi yafa mu 1992-93 nga nkyakwata omusalaba nga mpita Reverend nga nkyavuga eggaali waliwo gaali z'ababuulizi ze bagabira ababuulizi zirimu ekipande wakati St. Paul Church of Uganda kati nga bakebezi ngeri bavubuka bavuga emmotoka eggaali muteekako eno Reverend tonkuba ekigo. So in that process nintandika okukyagala nintandika okukiwulira era lunaku lumu siyinza kwerabira naloota emirundi ena nga ndi Reverend ena ng'oli mwana muto nga ndi Reverend naye saakifaako nnyo kyokera bwe nkuze naddamu okuloota nga ndi Reverend nzijukira nagamba omwawule omu nti naloose ndi mwawule nangamba you're sick era nemba ku by'obwawule. Reverend Muwonge ba Reverend abasinga enjiri yaabwe ebowa okkiriziganya nange? Well sikkiriziganya naawe katuwummulemu katono kale tudde anaatubuulira program muntu w'abantu.